gibakozesa kakati simanyi oba gwolina emeka naye emyaka bambi abamu gibatawaanya ne batandika okuba nti bakonagana mulina okuba ne principles kagambe kati nga kino bakigulawo ne bayita abakozi ne bajja abaneki tikundi likasya ofumba muli kirina yomaina loliye kati kyandibadde kirungi naye nga mukolera wamu akati gwe onyoma kirina aye naawe jagenda emmanja oba werimba gamba nayoza ebikopo buli muntu alina loliye naye muwangana ekitiibwa byomazanye loliye simanyi oba manyi mwagala omupiira naye omupiira ogwo guba gw'abantu kisaawe naye bweru wabuli abatudde abalinda egundi vaayo matokuvaayo niyingizemu mulina okuba nga muwangana ekitiibwa nga mulinga famire olwawo okubeera awamu si kyamu naye bwe muba ne principles agambe nti tutandika saawa 2 ekyate tekyetaaga kuira wayi tutandika saawa 2 mwasase esaasu kati gwe toyingiza pulaani zo ate mu za mulimu abantu banywa omwenge ate gwe tojjanga ogangayidde ojja okuba endongo nedda ebirwa ebityo tulina abakyala mu bbandi ate tokwanawo babbandi bukazi bangi ebintu ebyo kyemba mbikonaku bitabulatabula nebya ssente naye era ebyo bwe bijja byongera okutabula ekintu kwegamba mwewe ekitiibwa mwagalane kati ngaffe ate basiniya tulina kubeerawo nga kyakulabirako olidde kati gwe bobeera nga gwe manaja ate nga gwotuuka leeti sirowooza nti bali bayinza okukwata kyenga nti okuga nti oli sirias bintu si bingi naye ekintu ekirala generation kati mwabavubuka abali wano temulina kugumiikiriza obusaawo oyagala kusooka kikyo oli nomuga nti mbadde njagayo emitwalo 10 baga nti naye lindako kandabe omubi naye ngaomuntu bwabagga nti lindako ate gwe ekikujja mu mbeera simaye mukitegeere obwo bwenjogera bulinga obuto naye mumbuziza mbabuulire kubanze bwe bumpangaazisa owulidde omuntu temuyombera mu public fetuli ku stage linga abali ku screen ya TV buli muntu aba tutunulira nebwosoza okusoza muno bakula naye mzee Matovu alina ekiraba ate omulimu gwe tukola gwegagwe noba oba olina akawala akakukyayi okalaba n'omuntu wali bwegakaleke wano wefuule nti mzee Matovu ngakyamusi naye nga nsirise kisirikidde bwegaba ebintu ngaebyo tulinga olwali naye nga facts okiraba kati nga wano balese bawetwese ate mubakwanye kati nga ate n'oli amukwanye ate gwe mukama waabwe kati olaba ebizibu ebikolera ki ebintu tuba ebintu fe bitukoze eki n'okuba ow'amazima n'okuba ki ow'amazima oba ow'amazima tekiyambako ng'oli mukulembeze abantu obaga nti banesente zammwe zankya n'okikola ekya sirowooza nti ate oli akola naye ziba tekigweze n'omuga nti omanyi badde obanjana kwata yabi njaga kuwa kumande ate nawe mande n'okola ki omuntu najja bizibu tebiraga mwana wange mulwadde naye adde nsaba ya mitwalo nga bwetiti yekale gamba ewaye ono mweseere ebintu bwebityo kakati omuntu ebintu ebimu bwebityo bebisiba abantu ku mirimu bagwe
mukola muze kwa simanyi wa mwakola dana abalala ayinza okujja n'ogamba oli omusajja wawa musajja ne bakusanga oli akasunkusa kantu okaguze kasu okitegeera so nga okaguze naye ayinza okuwa wampisa kwesungusa zino anazikuwa naye ngozesasoma ebintu bwebiti kati agobeera lida buli omu muwe ekitiibwa muweki oline gwajjaleeti tugwa mu bulago bwe bweyotuuse leeti tolina gendaga olikamulekakati naye bwe tojja kufaawo naawe togenda eganemulinda kati ensi abasinga abantu banyiifu kusunga emitwe abatufuga banyiifu nabafuga banyiifu kakiringa waka abaana okuva bakugeri era oli bajja naye wano waliwo ekikyalo kankoma abo bamulinayo ebirala naye oba otwala byenjogera tereezo omuki omutwe gwo anti abamu bagamba bazaalibwa kutulumya mitwe abamu bagamba bazaalibwa kutulumya mitwe omutwe mu respect kama oto musiba matayi wango okubanja nedda yesi kujja mpasente zange mutasinda amaka ebintu ebintu bwe bityo mwabavubuka mukakkaneeko bamwagala amagezi gange mugatwale batemugagala galeke naye mmanyi mugagala wakubasobola ki naye mugetaaga tutereze emitwe ensi eno enya omwege wali olabe nga bbaala bondi bazigaddewo abakola factory basomba busooli naye ogulagawa bantu nibagunywa si bwe kiri naye ati webatonyoddemu eyo kakati gwantu obwongu butakusinza tonjodde mwenge naye ate gusinga n'omutamivu okuba omuki mukyakala kantu kati bwebuza ekibayonjo unaze naninyako yebanka omuntu bwakulinyawo naga nti soli toddayo nobaga kale oli nze bwe ndowooza kuba ffe tubadde wano fetukulidde wano Kampala nze natandika 1967 kuba music awo mu 1990 era nayitawo juzi bagimenya zalizi zakwako naye nanyiiga nnyo ekifo natandikira music oli fe music atubonyaabonyeza ati abamu musanze ku mukeeka radio twalina eki emu tvh ekati radio ziringa bibiri oli edda okuweza abantu ekikumi nga bazze kati nga wanenkya nebaguli ne bajja wano mwesuna nako sikulimba ekirala bakadde baffe nga toyinza mugamba nti okuba bidongo bakuba kibuulo kitegere naye olwaleero ndi musanyufu abazadde baleeta abaana baabwe nze Matovu janga omwana wange ono ayagala nnyo okupemuma ayagala nnyo omulere ayagala keyboard oli alize kisanyusa kuba tuliffe twekwekanga kuki tekitegeeza nti olwokuba okuba ebyo bulinnyo abantu ku mutwe oyo agaga tomanyi gwe tomanyi ulooza buli omwaku ebintu obuyisaiza kati bagamba omulyamamba ati bano bannaffe bemuyita baserebrity ate baagala okwononaffe ekintu kyetuzimbye era oyinza okuba nga ofulumya ennyimba naye olowooza onoobeerawo eva nga oli ku topu emutuuka n'ogenda okulirira ennyimba ku redio ezayo tozikuba ajja tuyitako tozikuba iramu abamawulire mmwe ebabawa ssente emuwandiika ebifu emuwandiika ebirungi ku balala abajega
bebakabi kati ate enensi si yaffe kankubuli lwaki wano bannakenya bwe bali banigeria bwe bali batanzania bwe bali oli banyarwanda naye mubalabayo muziki gwaffe mwe mwoza tugiza lugongo mubalabayo lwaki? It is because standard eri wansi, recording kirala ne performance kirala. Olid. Nemwe mulira yakayimba, mana yayimbye. Oba besi tomwogera. Owe nange yagikubye yo tomwogera. Oli yayimbi down banga. Producer tuyagala kumanya. Matovu yayimbye n'okuba omutwe bwe buti. Kakati ebyo byonna. Mwe mwatakudde nina bingi tuliza n'okusibya wano. Muzeeyi ekisembayo zaki twenga tetulina mitwe gitusumbuwa nga Gyabwe. Mwe emitwe gyammwe Gyegibasumbuwa. Kaati olwana n'owamawulire olwana nayekola okiraba. Kakati gwe kuba luyimba lulungi ne bwana alutuulira era tujja kuyimba. Naye okubyekubyawo ate omuwe ssente bwalukuba ennaku ebbiri naye n'aga nti amala kunyongera. Lwaki temwalwa temunwa? Anti Abayimbi baga nti bannamawulire bayitidde bawandiikako ebitali bituufu n'okubalwanyisa. Kakati kola birungi. Kola birungi. Tereza omutwe gwo. Mutwe Gyegibasumbuwa. Gwayinza okwambala okubungi n'okuba essuuti onaga atalina bweyambadde. Ati bwe naawe olwana gwe naawe bamujinga. Yesuti omukungi n'alugatolo ng'oli akujereganga gw'ogamba eti gw'onyiize nyiga koti Tegede. Naye kati emitwe gyammwe gye gibateganya. Ekisooka muli banafu kati gw'ombuliza bandi enkunyiriza enkola gye tulina okukolamu nga bamusician. Wano we are just joking. Oyinza okugendayo mu America n'osanga omusajja afuwa saxophone. Oli n'akubuuza gwe saxophone eyo how many hours do you practice a day? Kakati gye omuvuga eka mugambe 4 hours. I practice for 4 hours. Naseka just 4 hours. Ye ng'akola 20 oba 16 naye gw'omugamba ki 4 hours. Naye bw'akwata saxi ne bwamuwa eyiyo gwe gye wagenze naye bano bayinza okukubuuza nti bwana Matovu bulijjo ng'ebyo tobifuuwa ng'omuwadde nayo ng'aba gita oba drama nga bali wauli naye wano ekyegyo kingi kuwaana bantu buli omuntu obuuza atamanyi yani oba buli omu naye ayimbye eggulu fetuseka n'okuseka ojja kubeera obuyimba bubiri oba kamu tomanyize nze ndiko kati omugaga ye aliko kati okiraba naye abantu mwabamawulire mukole omulimu gwammwe mubeere ogati kyeneerabudde okubagamba ye professionalism. Kati mwe bajournalist mulina okumanya profession ye naffe abayimbi n'abalala okitegeera kati kankoma nga kimaliriza muzeenya ebibuzo bibiri